okutegobba mbadde ndinamu ebirooto bingi mbadde mbinamu ebirooto by'okukyusa obulamu bwange nsaba bandiyirire $3,000,000 kubanga rights zonna ez'oluyimba lwange be bazirina Olimba bansaba ndojjeyo bafaani bange naye yennyini nnyini ate nga kyamulumye nnyo ate ogamba yakusa ebisigadde ojja kuddayo munnange okole ki obibuuze ye ekya $3,000,000 okyogerako ki tewali kyenkyogerako togenda zimu sizirina tera si ndeka munnange Spice Diana agamba tewaliwo wadde n'olwataano lwagenda kuwa MC Chumi oba abangi gwe mmanyi nga Uncle Chumi ku luyimba lwabwe gw'okutegobba remix. Okusinziira ku Uncle Chumi yagamba mbu okusinziira nti era Spice Diana yajjayo oluyimba lwabwe kyokka ate lubaddeko essuubi lyonna eriye ne famire ye artisti amuyiririre $3,000,000 ag'eggwanga erya Uganda bweddu. Oluvannyuma lwa Spice Diana okubeera nga yawanulayo oluyimba lwe ku YouTube artisti lutambulire ku YouTube ya Chumi n'ebisigadde ng'ebyo. Oluvannyuma lw'omugambo Chumi gwe yatokomoka omugambo ogwo gwatandika ng'ogw'okusaaga nga tulowooza nti Chumi ali mu content we gw'atera okukola nga tulowooza bigenda naye Chumi yalemezaamu ng'ali serious nnyo n'okusingawo. Spice Diana guno gwe mulundi ogwokubiri okuvayo okubeera ng'ayogedde ku ezo ensonga naye ng'akakasizza MC Chumi nti talina wadde n'olwataano lwagenda kubeera ng'amuwa. On top of that ate Spice Diana by the way nze tewali kye yali ankoze ne MC Chumi yennyini tewaliwo kye yali ankoze kubanga nali nkozeeko ne Spice Diana nali nkozeeko ne Chumi. By the way Chumi mulabaawo character gya portrayinga nga actinga oba nga ateekayo bu TikTok video bwe si ye character gyali mu Chumi ng'omusanze ebyaddala. Chumi mukyala mukakamu nnyo mukyala wa respect abantu kwega mukyala mukakamu Chumi ng'oggyeko binene ebya vibe ng'ali ku stage n'avuma biki mukyala mukakamu ng'omusinkanye ni real life oba nga muli mu kwogera ku bintu ebirimu amagezi. Kati ate ye Spice Diana ne manager we Roger ebbanga lyenkolaganyidde nabo nze sibafunangamu buzibu wadde n'akatini nno wadde n'okugamba akantu akalinzo ng'okuleetawo obuzibu sifunangako obuzibu mu manager Roger by the way omu ku bamanager gwe nsobola n'okkubira kati essimu n'agikwata n'omugamba mbadde nkubuuzaako manager n'agamba kaali kweganga naye musajja mukakamu. Spice Diana ye buli waabeera mukazi wattu abeera happy abeera ne smile ye naye simufunangamu buzibu naye kati oyinza okwebuuza obuzibu buvaawo exact oba obuzibu bwavaawa wakati wa Chumi ne Spice Diana n'abagattira awamu ne manager we Roger sofa embeera bwetu bweri. Natandika ne ba B2C myaka 10 gye bajaguza nange nakajaguza myaka 10 kitegeeza haso yaffe badde yemu we met way back nga tuli bato ndi ku university batandika music nange ntandika tuyambagana tukola akayimba tuzze tutambuza obulamu so butabeerawo mba neekotogedde nimba gw'okutegobba mbadde ndinamu ebirooto bingi mbadde mbinamu ebirooto by'okukyusa obulamu bwange nsaba bandiyirire $3,000,000 kubanga rights zonna ez'oluyimba lwange be bazirina olimba bansaba ndojjeyo bafaani bange naye yennyini nnyini ate nga kyamulumye nnyo ate ogamba yakusa ebisigadde ojja kuddayo munnange okole ki obibuuze ye ekya $3,000,000 okyogerako ki tewali kyenkyogerako togenda zimu sizirina tera si ndeka munnange Chumi yagambye oluyimba walutta nalukyusa nendutta naye kati jowe kino kitwale kuva nze omaze mu mawulire emyaka emeka 12 baba tonnafuna bakwataaki nga yongeramu amaanyi obafunye kitegeeza oli wakabi kati gwe maama nawe anti kati omuntu tasobola kulumba wantu nga tekimukolera kubanga tuli bangi omulimu gwonna nga tegufuna bagwegezaamu oba olina okukola ennyo kubanga abantu kye balaba ekyeru nga we tuli wano ekyeru ky'osinga okulaba what is white around us is what you see okusooka before you see any other colors. Spicy waliwo ekintu Chumi kyayogedde mbu tolina ssente ze wali omuwaddeko obukyanga tewali agamba manager Roger asinza okwonoona naye gwe mbu takulinaako nnyo obuzibu bwekiri wangi maama
ate kati nkugambe ki omanyi abantu nga bakumanya singa bwemanyi kati nange mba nange njagala kumanya atugendera awo kino kiri bwe kiti tukigamba abayimbi bakukambi bw'oba onoonya okuyitawo oba bw'oba olaba nti oli wakabi mubeeko agreement gye mukola okitegeera bintu bireme kubeera ku social media ku tiktok simanya bikinkubanja omugaye nti ojja kumpaayo ssente bwezi tinkolere ki kati olimba lumala kukwatayo ate n'okola ki n'obanja okitegeera so nze ndowooza Chumi abeere mukkakkamu Spice alina omutima omugabi ate amukwate bulungi yakamuwa emipiira gy'emmotoka amubadde abe yasiibawo amukwate bulungi Spice batuule bulungi ku mmeeza amuweeyo kakasente atalembe kuzoogera nti mpa asatu kitegeera oyinza okukola oluyimba ekitali kibi kirungi naye osobola okukola oluyimba gwe n'olowooza nti lw'amaanyi n'otalukolamu yadde miliyoni 5 naye ku mwana oyo mwana ako Chumi amanyi ge yeewulira n'enjogera gy'ayogera aterekesha tetujja mubeererawo mulo asoteeka cricket tujja mubeererawo Chumi olwo luyimba maanyi tujja mupositingira olwo luyimba olumanyi olwo luyimba pozi luyimba ki olwo tugenda gwokutegobba olwo maanyi nnyo otegeera special atamuwadde Chumi tunoonye tujja kubeererawo tutegeke ka cricket over kutusobola okukayusa n'ensi eno naye nga sina buzibu ku Diana amanyi bw'obeera ne kyali wasobola okukozesa ensobi looja ayinza oba akozesa Spice ensobi ayagala bakuliyirire batya ekyokubiri nnyongera okujjukiza abantu ebiseera byonna byenze ndabye abantu nga baŋŋamba sisiima baataddeko we nalabidde nti abantu bano babi ne bateekako n'abanvuma kuba buli ali mu kunvuma yasoose kunkubira ne mugamba mu nsi muno nange mbaddewo nga nvuma ne bampayo akasente nvuma tewali buki buzibu kuba weetaaga akasente ate kesitagenda nze kukuwa waba basazewo bwe batyo nga nze nakwata ekyange ne mbawa nakwata supermarket balondemu bye beetaaga ate bo ne bagikumako akalire eggwewo nimbaga okutegobba mbadde nduyinamu ebirooto bingi mbadde mbinamu ebirooto by'okukyusa obulamu bwange nsaba bandiyirire miliyoni 3 kubanga rights zonna eza luyimba lwange be bazirina nsaba bandiyirire miliyoni 3 nkwateko miliyoni 10 nziwe abantu abazze nga bambeererawo tuuka lwenyimbye nkwateko miliyoni 2 nzimbeko ebijja bya mama wange ne taata kyokka kubanga ebirooto byange birala era nagamba looja oli mukunnumya naye oyinza okujja kati nga bwe bakoze ne basasula abanvuma nti onsuule nve mu kuyimba ne muganze siri muyimbi wabula nagamba mukama ankubire ekkubo kati n'asooka aliyiseeyo kuba neko olibamu amakoona nensooka mpetako eyo ne mugamba looja nze mmanyi okulima manyi ovuga taxi manyi okuvuga booda buli mulimo gw'omanyi nsobola okugukola niwe mba nkedde ku makya nga sirina luyimba lwennyimba nga sirina mu music ozondaba koze ebintu bingi nkolaganye n'abantu bangi ababuvunaanyizibwa siri muyaye nga bwe bandaba siri mawube nga bwe bandaba kanwane n'abaana abato bennenkana nabo bajja Wiranda nti Joyi wammanyira muli omugere ava peace wammanyira muli omugere Nandolavu wammanyira muli omugere bato bannange so saba abantu baveyo bannyambe bekikwatako abantu abakulu mu music baleme kutulaba just for nothing banoonye engeri gye batuwa obutuufu banoonye engeri gye bannyambamu nga Chumi kuba kati bw'otandika n'okubira manager wange agwe ntambula naye n'omubaako by'omugamba naye atya nalabye nga atidde naye kati Chumi nkwesonyiye which means oli mu kunzijjawo ojjawo n'abaali nnyambye ne sawa zino wende obulamu bwange buli mu matigga wenfunira obuzibu bwonna okubye esimu ogambye manager wange buli kyemukola nkiraba naye mugenda kukiraba kiki ngenda okulaba singa nfuna obuzibu manager looja kitegeera singa nfuna obuzibu kyokka okumanya abantu baabo beekaza
ne basasula abantu banvuma abantu ne bankwira kuba bakyali bange ne bangamba no ngenda kwogera kino ne kino